Kitange baali bamuwasa buwasa. Kati ng'omukazi nga mpaayiriza bye mbasikoze kuba omukazi yali musawo Muganda. Kati nga baagala okunywesa emmindi ate nga nze sibyagala. Kati nga gwe emmindi gye baagala okukunywesa nga bakunywesa yaaki? Kati mu kudduka mmanzuluka omukazi n'ansindikira omusota gunnume. Mu kudduka sooka olindeko kati omukazi akusindikira atya omusota gukulume? Anti kati nzuluse ewaka. Nzuluse ewaka kati ewaka ani agenda okumuyamba emirimu gy'abadde ng'akola. Yaggwa wekka omwana eyali awaka? Nze yali nzenzeko ewaka ate nga si yanzaala. Nenzulukayo. Olaba otya era wategeera otya nti maama we yagusindise? Kati omusota we nagulaba. Boda yali eva eri ng'emmotoka eva eno. Omusota nga gujja gyendi. Kyeva ndeeka n'omusota ne gubula. Oba kyakuli mu birowoozo? Nedda tekyandi mu birowoozo. Ababooda ne bagunoonya omusota. Ate enkeera ate omutima gunnuma. Ngende mu kime eyo ngenda okumusanga nga taaliwo nga bamututte mu kyalo. Ate nga mu kyalo simanyiiyo. Kati kyenva ate kye babankuba omukyalo omu yali katundu kwe nali mbeera. Kyava ngamba omwana wo yafudde. Koze mugamba nti olimba. Kuba ebiseera bwe yaŋŋambira nali nali masanyu nga sibye ndiko. Gembeera nga omwana wakamutwalayo we bakugambira nti afudde nga wayise ebbanga ki? Nga wayisewo omwezi mulamba mbu baamulekanga mu nnyumba nga tebamubikka ate nga tebamuwa kyakulya. Bira bba wange nga mugamba tuyina wano ekirabo kyo jangu okirabe bannange kinyirira. Wali onyirira? Yali asuubira muwala mulala. Mukujja n'asanga nze nga ndi bwe nti n'agamba ati nange wemba ngamba mba nfunyeeko okulya nkalya n'abaana bange. Tomuwaako omusajja? Simuwa. Lwaki? Kuba ate kati ng'omaze wiiki nnamba ogamba ogenda okola. Ate nga nange kenfumbye oba afu ya muceeri ate nga naawe mbunguterekera. Nedda. Aba teyakuwadde ssente? Aba teyazimpadde. So bw'atakuwa tomuterekera? Watampa simuterekera era wampa we muterekera ne bw'aba tampadde ebeera y'abaana bange kuba abaana bange bakola kyo tebajja kulema kukkuta olw'okuba muki tinterekera omusajja ataleseewo ssente. Nammwe muba muli eyo mutunule mu bigere byange. Gigule njikuwe. Onoogigula nga njikuwa. Kati bw'omummidde emmere ate biri eby'emmanga? Bagamba w'ofuna ekiwundu kijjanjabe naye oba tokijjanjabe tekikola ki? Tekisobola kuwona. Kati tompadde kyakulya nze naafuna atya amaanyi geeri? Naafuna atya amaanyi geeri? Si kwe kundeka nga nze nfunye kamunguluze? Nakola nti emirimu gy'abaana bange okubanoonyeza ekyokulya. So kati emmere tomukombya n'ebyeri tomukombya? Era w'olekawo emmere manya nti n'ebyeri njakola ki? Nja bikuwa nga kola ki ng'oleseewo emmere. Naye bw'oba nga togireseewo tosuubira kufuna byaki? Ya mmere. Bya wakati. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa. Here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media mbeerawo nnyo okunyumyamuko n'abakyala in your life experiences and adventures. Olunaku olwaleero ndiko n'omwana omuwala wane eno. Naye omwana ono afaananiramuko Kacule omugenzi, Kacule omujjukira. So nziza okunyumyamuko naye olunaku olwaleero tunyumyamuko ng'abakyala mbuulire
obulamu abutambuza atya nali ninako wendi awo najja okunguza kasooli ne mubuuzaako ku mboozi ye n'angamba nti emboozi yange eri bweti ne bweti ne mugamba jangu ku HK Media twongere okuba nga tunyumyamu bannange ensi bweti bwetambula njagala mbeere nga mugitegeera bajukiza nti baganda baffe aba Platinum Wellness Spa be bateekamu omusaayi okulaba nga sheetambula bulungi nga bano bakola ka massage bakola Moroccan bath gendayo naabe ku mubiri bakucleansing bakukuute buli awali ekkoliveewo gwe wennaka ng'oli kapo omwami n'omukyala osoogendako n'okuza kujja kuziyaabwe ennungi nnyo osooka oza ku sauna oba steam abakyala osooka okugenda ne westeamingako mu bukyala nakyo kikkirizibwa eyo service gyeri abeera ng'obanoonyako basangibwa obuziga konge ofulumala access ojja kubeera obafuna bulungi nnyo nnyini ddala mpozi ate osobola n'obbakubirako ku namba z'essimu zolabaawo wammanga baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abamaanyi bano bateekamu omusaayi okulaba ate nga sho eyongera okutambula bulungi mwana muwala nsanyusa okulaba nange okusanga gyendi pozi mmwe ndi bulungi ofaananamu kacule omumanyi kacule erinnya l'eddala yaana ye kacule ye yali yeeyitanga kacule gwamanyako gwange amanya gange ze Nanteza Debora tudde n'owefumba Nanteza Debora oli muganda wange amiina nsanyusa okulaba nange okusanga abakulaba ku HK Media babuuzeeko balamusizza abandaba bonna balamusizza era mbaagala nnyo obamanyi sibamanyi basanze wano okay so kati awo olwatuuka mwalabagala mutya n'omusajja mwami nali nkola mu woteeri nasisinkana naŋŋamba nti nkwagalana netwagalana nga tonnaba kugenda mu woteeri gwe wali obeerawa tutwalemukko mu bulamu bwe wavaawo okujja mu woteeri eyaawa nali mbeera wa mwannyinaze maama waali maama wange yandekawo nga ndi muto bambi nga kibi era ng'oyo ono bebi wo kuba simumanyi tomumanyi ate taatawo taata wange gyali yabeera mukono kyetume kumpi wano njogera amannya gwamanye amannya ga taata wange ye Sempala Wire bannyinaze Sennoga muli bafumbe tuli bafumbe nga nsanyusa okulabako ow'effumbe so kati owava otya mukono saagala kubuuza nnyo bibuuzo bingi Nanteza nnyumiza emboozi kono mama wange yandekawo nga ndi muto nemba nga ndi ku street nemba nga ndi ku street kwe nakulira nabonaabona nnyo nga nkuba endongo yo nagikuba kale ko kati mama we yakuleka wali muto awo we watandikira okukuma endongo yali muto nenkulira ewa senga wange yankuza naafa kwa navayo nga nina emyaka gyali 10 gyali 10 nga n'ebiri ati nembeera ku street nenkola bwa busigalo kati ku street watuukayo otya wava otya waka anti kati nabeere wa senga we yafa bonna be baafa bbaawe ne senga taata najja nankimayo we yankimayo nantwala ew'omukyala we kati ye senga awo nga tannaba kufa yali abeerawo bayitayo nabiyagi yewo oyita mukono kiyunga era mu mukono omwo ne bafa na taata nanjijayo nantwala ewa mukyala we kale mukyala we teyali muntu mulamu bulungi nenzulukayo waddukayo ng'olina emyaka emeka nali nina emyaka 12 mu kuddukayo nengenda mwabusigalo kati gwe wadduka ng'olowooza olagawa nali kati mu kudduka nali nzuluse ngende nnoonya omulimu kuba saasoma nze kwejo emyaka 12 ng'ebyokukola obimanyi kuba nali mmanyi okukola nenkola kuba basenga gye nakulira baali banjigiriza emirimu naye nga ate nakulira mu baana bangi abasenga naye nga
nze atera okufumba kale nga buli kimu ekyewaka nze atera okukikola kuba twaliyo abaana twali babiri nze ne mwannyinaze simanyi naye gye yalaga muganda wo yes paka nakati simanyi wa gye yalaga anzirako naye nga maama si y'omu taata y'omu ne tuvaayo ne bandeeta ewa taata taata nga ndaba mukyala wa mbonyaabonya baali bamuyita Madiina nga mbonyaabonya nenzulukayo nenzuluka nengenda nefuna omulimu mu house girl. Ani yakusomera pulaani y'okufuna omulimu gw'obwa house girl? Waliwo omusajja simumanyi kuba bbanga ddene simumanyi era ye yantwala nanfunira omulimu yali saidi kati oyo omusajja yali ayinako bw'abayita awaka yajja atya okujja yansanga mu kkubo kati nga noonya kuba nali noonya tinjagala kufuna wakola naye siina nangamba nti osobola okukola koze mugamba nti ye kuba nali nkolera emitwalo gyali 5 nkolera emitwalo 5 nakolayo emyezi gyali 3 nevaayo nenfuna awalala nenkolawo. Kyekyakuggya awasooka baali bampisa bubi baali bakusasula era baali tebaagala kunsasula bulungi kuba era navaayo n'emyezi 2. Sente ze wafunangamu ekyo ekiseera ng'ozissaawa nga ngulamu ngoye kulya nga toddako wamwe wa taataawo okumugamba nti wafuna omulimu kuba ne wa taata ennyini naye simanyi gy'abeera nga we nali mmanyi w'abeera nga yavaawo. Mwejja emyezi 2 we waviirayo taatawo bwe yasengukira anti kataata wange baali bakola ki baali bamuwasa buwasa nga Madiina yamuwasa buwasa nkulidde kale mu mbeera mbi. Tunyumizeeko ate kati ali wano naye n'anategeera atya nti wakulira mu mbeera mbi nga totunyumiza mbi kati matata wange baali bamuwasa buwasa kati ng'omukazi nga mpaayiriza bye mbasikoze kuba omukazi yali musawo Muganda kati nga baagala okunywesa emmindi ate nga nze sibyagala. Kati nga gwe emmindi gye baagala okukunywesa nga bakunywesa yaaki? Anti kati ye yali musawo Muganda omukazi kati nga ne taata yabimuyingizaamu kati ne taata nga yamusiriwaza kati nga buli kyemba nga sirina kyenkoze nga taata nga akomawo nga bamugamba nga nkuba ng'emmere tebagimpa kwe kuddu kyanziruse ewaka. Kati eyo emmindi gye baakugamba nga ofuuwe yo ggwe wali ofuuwa yaaki? Yali sigala mbu ofuuwako kusigala oba onywamu? Mbu okubayitira bakasitoma anti yali musawo Muganda yali musawo Muganda ate nga nze sibyagala kwe kuddukayo. Wagifuuwakoko? Nagifuuwako gwali gumu naye ndaba nga binjokya emimwa nembivaako. Ng'akugamba atyo nti otagifuuwa togenda kubeerawo wano. Ati nagifuuwako gumu ne bannyima emmere nenziba bwali bumonde busiike nembubba oba era nkijjukira nembubba mu ntamu ne bakomawo ne bagamba taata nankuba ate ng'omukazi yali tampadde emmere taata nankuba mukunkuba nange kwe kudduka kati mu kudduka manzuluka omukazi nansindikira omusota gunnume mu kudduka sooka olindeko kati omukazi akusindikira atya omusota gukulume? Anti kati nzuluse ewaka kati ewaka ani agenda okumuyamba emirimu gy'abadde ng'akola? Yaggwa wekka omwana eyali awaka? Nze yali nzeko ewaka ate nga si yanzaala. Nenzulukayo timukuddukayo nengenda nenkola nenfuna omulimu webiseera twali tukyabeera seeta mukono nga gye tubeera. Sooka onzizeeyo ku musota. Omusota gwe wagulaba otya era wategeera otya nti maama we yagusinga? Kati omusota we nagulaba booda yali eva eri ng'emmotoka eva eno
omusota nga gujja gyendi kyeva ndeeka n'omusota ne gubula. Oba kyakuli mu birowoozo. Nedda tekyandi mu birowoozo. Ababooda ne bagunoonya omusota ne gubula. Era ne gubulira awo. Bwaze nakimanya bumanya tibadde basindikidde musota gunteme gunnume. Wakimanya otya? Anti maama yaŋŋamba ko oliva wano olifuna obuzibu nga kola kinga otambula. Awo kabugezi n'akomawo. Emmanya nti kuba budde bwali bwakyo saa zaali 2. Kati nga eseetaani nayo bataata abato. Gye naddukira ate nga nabo nga womanyi ti buli omu mbuzi ku nkondo yaayo. Ne bintama. Mukuntama ne mpaaluuka ne ngenda neekola ebyange. Neekola ebyange. Kati muwa busigaalo. Neefuna olubuto nga n'emyaka gyali 14. Ani yakufunisa olubuto mukamaawo? Nedda yali muvubuka yankwana. Yakwanira ku kyalo. Gye nali nkolera. Neefuna olubuto. Okufuna olubuto nembeera n'oyo omuvubuka nenga omuvubuka mubuuze ewaabwe tambuulirayo, mubuuze eggwanga lyo talimbuulira. Omuvubuka yali muki? Omuvubuka we namubuuzanga nga ngamba mbu mugangazi. Mugangazi ya? Bubagangazi. Ekigangazi si ene gundi e Masaka Road. Obanga agamba munna Masaka. Nga mubuuza nga tanziramu. Nentuuka okuzaala nazaalira awo mukono waliwo eddwaliro lirawo. Mukama wo we yakutegera nti ofunye olubuto teyakugoba? Yangoba nengenda ow'omulenzi. Omulenzi nembeera nenga omulenzi ambonyabonya nenzaala omwana yali muwala. Mwana ne muzaala. Kati mba muzadde awezeza emyezi 8. Omuvubuka nangoba nensooka nnoonya gye mbeera ate nembeerako ate. Tewalemerawo wagenda bugenzi nga? Saalemera okuba omuvubuka yalinganga nkuba. Kati mu kuva okalwali omuvubuka era yali era nkwana omulala. Bwe nava owoono ne ŋŋenda owooli nensooka nga okweggama ekkuba neggamirako awo enkuba n'omwana wange nembeerako awo. Muvubuka we nalaba nga ate nga naye ali bwati nenzira ewa mwannyinaze. Mukudde wa mwannyinaze ate nga mwannyinaze naye ayina omukazi embeera mbi bali mu muzigo. Kati mwannyinaze n'aŋŋamba kwata omwana okole ki omutwale ewa taata we. Ng'ate nga nange siina buyambi emirimu gimbuze. Buli gwe nsaba omuyambi agamba nti sijja kwa mulimu olina ky'olina omwana. Nange netwala amagezi ga mwannyinaze. Gwe nalinzirako taata y'omu maama y'omu baatuzaala 2. Ssennoga nange. Nenkwata omwana ne mmutwala ewa taata we. Taata we nasanga omuvubuka nga yawasa omukazi. Kati nze mba nakamututteyo. Ate enkeera ate omutima gunnuma ngende mu kimeeyo ngenda okumusanga nga taaliwo nga bamututte mu kyalo ate nga mu kyalo simanyiiyo. Kati kyenva ate kye babankuba omukyalo omu yali katundu kwe nali mbeera. Kyava ŋŋamba omwana wo yafudde. Nze mugamba nti olimba. Kuba ebiseera bwe yaŋŋambira nali nali masanyu nga sibye ndiko. Gembeera nga omwana wakamutwalayo we bakugambira nti afudde nga wayise ebbanga ki? Nga wayisewo omwezi mulamba mbu baamulekanga mu nnyumba nga tebamubikka ate nga tebamuwa kyakulya. Omwana yafa njala. Era saamuziikako era n'amalalo simanyi gye gali. Kati nga mmaze okuzaala ate kati nga nvuddeyo eyo. Nga ŋŋambye nti biwedde. Ate kasiina kyakola nga n'omulenzi yakola ki? Yafa accident. Nga sigenda genda. Eyali bbaawo. Kuba omwana ye yasooka okufa n'omulenzi nakola ki naye n'afa accident. Ati neŋŋamba. Wategeera otya nti omulenzi afudde accident? Era bakadde be bakola ki? Oba ku kyalo era yali avuga booda kati ba booda banne
Mukono ngadde kayunga mba ntambula binene by'okkuba endongo kyava ngamba muki tibbaawo kola ki tibbaawo yafa twamuziika nadda konze kiki nti kale ate nze simanyiyo ate nakolawo ki kuba nali simanyiyo gye bakola ki gye bamuzaala nga n'abantu babamu sibamanyi. Awo ku babbooda siwo waalibuuliza owa bbooda oba amanyi kwoyo gaayi ne bakubulirako omwana wo gye baamuziika. Anti kati bwe baŋŋambira budde bwali bwa kiro nga woomanyi nti abawala kucyakala bagenze kucyakala nembireka obulesi mwacakaliranga wa Mukono mu bbaala atya yali kirabu baali bagita kirabu 1 oyingiranga tebakugaana nti oli mwana muto olaba nakati ofaanana ng'omwana nedda baali tebaŋŋaana era nga nnyingira kuba lwaki baali tebaŋŋaana nali munene era nga toyinza kunsuubira muki nti ndi mwana muto kuba era n'okufuna olwo olubuto era nali big masavu nali big masavu nga toyinza kola ki nga toyinza kunsuubira muki nti ndi muto nti oba ndi mukulu. Walyanga biki ebyakufuula big masavu wange era nga olaba muwala wange nga wali big masavu kati bwe ntyo kati mukuzaala omwana oyo okuba nti tutandikidde wala mukuzaala omwana oyo mwana oyo yali wa myezi kuba yali ayavula nkyali wa mwannyinaze maama wange ajja nze simumanyi kuba kolaki saamulabako ajja awo nga tannaba kufa ate wangambye maama wo yafa okyali muto maama wange yandekawo ng'okyali muto okay teyafa nedda nga nkyali muto mukundekaawo nze saamulabako mala okuzaala omwana ndi wa mwannyinaze ajja kuba nali ngenze kuleeta sabbuuni ku dduuka kujja kwoza bugoye bwa mwana kyenva nsanga buki obugatto bw'abagenyi kyenva nnyingira mu nnyumba nga ngamba tusanyusa okulaba nnyabo kyeva mulamu wange ngamba muki nti oyo maama wo saafuna na mutima gwakola ki gwa maama kuba nakola naye simumanyi era nga nziramu nga mubuuga mugamba tusanyusa okulaba maama ati nga ngamba yali akufaanana afaanana mwannyinaze nze nfaanana taata nga ng'agamba kati kyova tokuza na nviiri enviiri zino nazisalako lwa ssente kuba omulimu gwenkola tegumpeereza bulungi nti kuliisa baana tikwegulirako lugoye kujjanjaba ate nsibe n'enviiri. Nkutegedde kati awo tujja kujjawo sooka onnyumize maama wo ng'atuuse. Nga maama wange atuuse ng'ajja nga ngamba mwannyinaze mbu ono njagala kumutwala. Maama wo yakitegeera nti ozadde omwana ofuuse muntu mukulu? Oba yakitegeera nti nazaala simanyi. Omwana teyamusangawo bebi? Yamusangawo kuba yali akyaliwo. Nengenda naye ne kati mu kutuuka eyo gye yali abeera Masaka. Wagenda n'omwana? Nagenda n'omwana. Ng'era tannakitegeera nti oyo omwana wo? Yali akitegedde nti omwana wange. Kati nagenda naye gye namusanga yali yazaalayo abaana. Nga wooba nti bali beemanyi bokka. Bali beemanyi bokka nti be baana baani ba maama. Tewamubuuza nti maama kiki ekyakubuza lino lyonna ebbanga nga totunula? Saamubuuza. Saamubuuza era nembeera nabeera emyezi gyali 3 ne bintama nga ndaba sibajjaamu. Kati ate olwo ekiseera mwe waweerayo omwana ewa kitaawe kye kiseera ekiriwa? Kati ekyo ekiseera anti kati nkyali ku maama. Ekyo ekiseera kye nawe kyali ku maama nembeerayo emyezi 3 nabeerayo emyezi 3. Nendaba nga bintamye gye ndi sijjaayo
banyinaze bampisa bubi, basista bange bampisa bubi, kaabe maama yennyini. Yes. Naye nga tabeera na bbaawe. Kuba bbaawe baali bamuyita Basumaani. Yali atema nnyama. Yafa. Kati ng'ayinayo bbaawe. Omwana ono asembayo naye nga kola ki naye nga tebabeera mu nnyumba y'emu. Nze ndaba bintamye. Bampisa bubi. Tebampisa ng'omwana waabwe nga bampisa ng'omugwira. Kyeva nkera ku makya nga maama. Njagala kola ki? Njagala kuddayo. Mu kuddayo nadda wa mwannyinaze. Mwannyinaze kyava ngamba kola ki? Omwana mukwata okole ki? Omutwale ewa taata we. Nga mmaze okuva ewa maama. Konze nti kale. Ng'omwana mukwata nga mutwala. Nze ntandika byange bya kuba ndongo, nkubye endongo, nkuba endongo, oba nsuzeewo, oba nsuze ku mbalaza z'abantu, kasanfuna ne nnaaba. Nenkyusa engoye. Ng'engoye ozitereka wangu otambula nazo mu nsawo. Kati engoye nalina taata omuto naye nga tebaagala nkole ki mbeerewo. Nga kati nga nkuumirawo bintu byange na kunaaba. Nga siryawo mmere sisulawo. Era nga we mba nsuzeewo waliwo ssenga wange. Erinnya ndyerabidde. Waliwo ssenga wange. Seeta kuba babeera seeta mu lumuli. Taata wange yafa. Kali bamuyita erinnya ndyerabidde. Aliwo bamuyita Moses. Ani? Jime. Bamuyita Jime naye erinnya lye ddala ndyerabidde. Lindako kati. Bataata bato. Muganda wa kitaawo. Bataata bato. Kati nga gye mbeera naye nga nabo mbeera zaabwe baagala baabwe be bazadde. Kati awo baali tebalina kisenge wa kukusuza. Kijja kitya nti wagendanga n'okyusa n'ovaayo. Nga tebatya nti oyinza okuleeta ababbi oba ki. Oba baali bamanyi nti nja kuleeta abasajja mu nnyumba ate nga nze ekyo kyo nalikola naye sikikola. Era nga nkeera ku makya ne nnaaba neekola ebyange ne ngenda ne neeyiyiza akasente ke nnaalya. Kati laba mukama kyava nnyamba nenkola ki? Nenfuna omulimu ogw'amawulire. Nga ntunda empapula. Nga ntunda empapula z'amawulire. Era nga nkeera ku makya nengenda netunda amawulire awe seeta ng'era nga ngatambuza mu seeta nga museeta bamanyi kubeera ndi mwana waamu kuba museeta mubasooka otuzaalira. Amawulire wagajjangawo gatwala ogatambuza. Waaliwo edduuka gye baalinganga. Twali bangi twali tukolera. Nga nsula mu lumuli naye ng'okulyayo siryayo. Kati lwemba nnyuse ereeti sanga bakola ki banzigaliddewo nga mmanya ati lwakumeka lwakusatu banzigaliddeyo. Kangenda mukwano gwange omuwala naabe ngende mu kirabu. Kati nga kirabu ye mukono ekuba ku lwokusatu n'olwokutaano n'olwessande. Nga n'ennaku waziramba mu mutwe. Iweekuba. Ate nga lwesinza okuba ku lwokusatu. Ng'olina kyofunayoko. Just kugenda kukyakala kuvaayo saawa 11 kumanya muke bukedde nga onoonya woosula. Kumanya nti obudde bukedde. Awo obudde bukedde nemba sirina bujonjo mu maaso njagenda nkole ki? Ntunda amawulire gange. Nga bwentyo nga kale kaŋŋambe nti bwentyo mbadde ntambuza emirimu gyange. Kati mba nkyatunda emirimu, mba nkyakola. Nga mmaze okuzaala omwana ebyo eby'omwana. Nga mmaze okuzaala omwana. Omwana afudde. Nga ebyo byonna nvuddeyo biwedde. Ngenda okutunda amawulire. Kutunda amawulire kuba obwawusigaalo nali nabuvaamu dda kati nga ntunda amawulire. Nentundanga amawulire nengavaamu nenziramu awusigaalo era aweera esseeta kati ng'omukazi ampisa bubi. Ne bakasaawa 8, 7. Ng'okola ki ekyo? 12 aba ayagala nzuukuke. Kati luba lumu
yampita ng'otulo tunnuma 12 nampita nensooka nsisimuka nentuula ku buliri otulo ne tuntwalira ku buliri nenzirawo nandeta ekikopo ky'amazzi n'akinjira mu kkutu ne mugamba omanyi anti sijja kusobola ne waka bankubidde essimu bampita bansasule ngende awo nkubamu akafaananyi ka house galo ng'atabuse era nansasula nanga atogenda oba okola bulungi togenda nti yakyogerako ki ekyokuyira amazzi mu kutu teyakyogera oze mugamba nkooye nina kola ki bantu bampisa ewaka nansasula kuba wali wabulayo ennaku 2 sekukulu etuuke nansasula yansasula nenvaayo mukunsasula era nenzirayo era mu mawulire era bakukkiriza ng'okomyewo tebagamba obuze wakola naye ebbanga ki amawulire nagakolera mu bbanga ddene gamba omukyalo ono gye wagenda mukyala namukola emyezi gyali 3 nenvaayo nenzira mu mawulire kuba amawulire gonna galwamu nga buli lupapulo lulyako nusu 2 100 3 ng'otunda empapula mmeka olunaku kati nga vision bayinza okumpa empapula nga 8 bukedde empapula nga 10 kusime green paper yali wa 2 red paper yali wa 2 natundanga ne green paper empapula zonna ati munayenze saasoma nze n'erinnya eryange simanyi kuliwandiika simanyi era ngezaako ennyukuta emu naye era nyukuta ng'eriwa nyukuta B ne M kati ezisigadde Nanteza mulimu ku M oba N leero ngenda kuyigiriza owandiika erinnya lyo waaki tutandikira awo nembeera ndagamuntu wagifuna otya olina endagamuntu ngiyina wagifuna otya nga tomanyi wandiika linnya endagamuntu eyo wenagifunira era endagamuntu eyo era nawa muntu okumpandiikira pozi okusayininga ko nasayininga otya wayiga sayini yeyo yemu tekyuka eyange watula n'ogipractice ye yange yo tekyuka ozeeyo mu kutunda green paper ntunza amawulire kati waliwo omusajja ali atunda emifaliso kati ng'olunaku onnyukanga n'13 obanga n'15 gwemba ntunza amawulire amangi gonna ne gaggwamu n'15 n'omutwalo nga nsobola okunnyuka nago emmanya nti ngenda kulyako 2 ekyenkya ekyeggulu ndyeko ekyemisana ndyeko bweziti biggweyo kuba ebisebo nali siina wentereka nti ate nti nkolererani nga siina maama wange simanyi gyali kuba maama wange gye yantwala nayo yennyini siyinza kati siyinza kugamba nti ekitundu nti kyekino tenyumba nti yeeno tokyajjukirayo okuva kolo toddangayo sigendangayo lwaki wamukyawa si kumukyawa kuba era naye kennyini yali badde annoonyaku naŋŋamba nti omwana gwe nasindika yatuuka naye tannoonyangako okuva we natuuka n'enkula n'enzaala mwana munnange olwo lwamanya muki nti alinayo omuwala maama wange bamuyita Mariyamu Nakakande era waaba awulira mwagala nnyo kuba kati nzadde abazzukulu bameka 3 mwagala nnyo okumulabako naye sirina busobozi bumusanga nti oba ali wano nti oba ali wano so kati tomanyi oba yafa oba gyali tolina kyomanyi oba gyali oba yafa muganda we yakugamba nti gyali amuwuliza kale kaŋŋambe nti famire yaffe yo yeefaako yokka wemba sikubidde ku taata kubabuuzaako nti muli mutya tebajja kunkubira
yeddala mwanyinaze ennamba yesigiyina ate ng'eyanga agiyina naye kati ndi mu baana bameka babiri naye tankubiranga nako nti oli otya nti oba oli bitya. Kati ozeeyo mu kutunda amawulire? Nzizeeyo mu kutunda amawulire nga tunze waliwo omusajja omukulu gye yansanga nga ngatunda kuba mu gatunda bamanyi mu ssente ati nali nina nnyo eddalu effujjo. Nze nsaagasaaga nnyo kuba nze emikono egyange gisinga gyali gy'abasajja nga nsaaga nnyo nabo bwentyo kale nga museeta bamanyi nnyo ti toyo mwana wa gundi nga nsaaga nnyo era nga ne taata wange baali bamumanyi kuba yali avugako ku takisi naye naggwamu yasigala mu mataka akola madiiringa mataka naye olw'okuba nti embeera bw'obanga omukazi ng'omuyina nga ye aba ayagala kulya buli ssente n'abaana babo b'oba ozadde toyinza balowoozaako kati kyova olaba nti bwe mba mukubiddeko ne mubuuza taata oli otya kuba nze mba mmanyi waba afunye eddiiru ly'ettaka ng'akakadde nga mmeka azirya na mukazi we nze tampeereza. Nze siryangako ku ssente za taata nti zizino nti za ssomero ezo zo sizimanyi. Mukyala w'omusawo Omuganda bakyali naye? Baayawukana dda banga ddene kati omukyala gw'ayina mulala yoyo. Ani yawasa ku bombi, taata wo oba mama wo? Kumpi kaŋŋambe nti bombi balinga abeewasa naye omukyala yasalawo. Kati munaye bw'obeera mu ccupa omukyala yakusalirawo. Wategeera otya nti taata waali mu ccupa? Bingi munnange bingi kuba nze ondaba nzadde kati abaana bali 3 naye ababiri kitange tabamanyi. Mbuuza lwaki tabamanyi kuba sijjako era ku makya ŋŋambe baana bange tupaakinga genda jjajja wammwe eyanzaala tugenda malayo omwezi oba wiiki tekijja kusoboka. Kyekyo kitegeeza nti taata waali mu ccupa? Kuba nja genda ŋŋambe nti ngenda kumalayo omwezi n'ennaku 3 tezijja kuwera. Waneeno nga wakatugenda mu bugenyi ajja kubeera bajja kubanga nga balungi nga bakwaniriza naye mu nnaku eziddako maama ajja kugamba taata ebigambo taata agende mu bbaala anywemu akume wantabukire mbe nga nange waka wakola ki wantamye kakana akoze eki ne gye navudde ewange nga nayo tebiteredde bulungi ngambe nti akaŋŋende nga bayingizaawo omukazi omulala kaŋŋendeko ewaffe nga n'ewaffe nebikola ki si birungi. Kakyova olaba nti mala ebbanga nga sigenzeeyo era nze kennyini nze akuba ku ssimu wemba nga sikubye ssimu tewali ankubira ssimu nti munnange Nanteza oli otya obadde buli oli otya. Era wenkuba essimu alo taata oli otya nti ndi mulwadde mpereza ku ssente. Obulwadde bwe walagi tayagala ku walagi nange ne muddamu ne mugamba siyina ssente. Embeera bwe ntyo ati nali ndi mu mawulire nga sinnagenda mu mawulire otaata wange oyo omukyala gw'ayina ewaka kale kaŋŋambe nti bw'oba nga tolina mwana waka n'abaana ba bbaawo oba tokola ki oba tobaagala wa ewaka oba tobaagalawo. Maama wange bwe nabonaabonera nga nina muwala wange gwe nazaala nali simanyi taata gy'abeera kuba baali baayawukana dda naani ne Madiina omusawo Omuganda ng'ate nga yafunayo ki era omukazi omulala era akola ki era amuwasa kati nga nze simanyi wa gye bali.
maze okuzzaayo omwana tambula ebyange munoonyaako nina okusanga nga yankolaki nga bamuwasa dda ati kyeva ngamba wa nange nekukume wano kyeva omukazi kyava ngamba nti awano tosobolawo mbona kulwaki anti taatawo ojja kolaki ojja mukuba obuko okuze genda okola genda ononye omusajja ofumbirwe anze nali sinnagenda mawulire nga nzira mu lumuli kiri seeta wa bagenda eno gye balama bakyali mawulire nga wabeerawo omusajja omukulu nga ŋŋamba nti oyagala omulimu omulala konze nti ye nti basasula meka nti basasula emitwalo meka 7 nti mulimu ki nti bbaala nti kale ebyo byensobola ngampa ennamba y'essimu nga nange ntambulira ku nnamba y'essimu paka eno ekkungu ebbaala eyo yali ya mulamu wange Muuku nga tannafuuka mulamu wange yali ya boosi wange nga bamuyita Muuku naye kati essaawa zino mulamu wange kuba nali simanyi nti alifuuka muki mulamu wange kuba muganda wa taata wa mwana wange gye nali nkolera era n'omusajja gye namujja ng'omusajja nkwana nga mbeera naye mu kubeera naye kale byalinga bya boyfriend nga ŋŋenda nenjija ne mmulaba kati nga nnina ebbaala gye nkola ate kati ng'eno ekkungu nga nnavaayo mu bbaala nga nnavaayo nenzira eno ewaffe mukwano mbuzaabuza ogenze mu bbaala osisinkanye mulamu osisinkanye taata w'abaana bo ebbaala gye nakolamu yali boosi wange bamuyita Muuku mutegedde ye mulamu w'essaawa eno kati ye mulamu wange ovaawo otya mu eyo ebbaala wavaawo n'ogenda awalala navaawo ne ŋŋenda awalala nenzira ng'ekyetume mukono ebwantoni nnyinza obutategeera kifo naye ggwe okuŋŋamba nti nava mu eno ebbaala ne ŋŋenda mu bbaala eddala oba ne tukola ebbaala ne bba wange nedda ne ŋŋenda mu bbaala endala ne nkola kati nga bba wange ankubira essimu nga ŋŋenda ne mupiikinga ekkungu ne mulaba nze nenzirayo muki okukola kyenva nfuna olubuto nga sitegedde wali obirya nga tomanyi nti bivaamu olubuto owange otegeedde otegeeza ne ŋŋenda okukola gye nakolera nayo nenvaayo nenzira ku mazzi ku nnyanja n'olubuto lwo yes otata omwana we alukkiriza kati kaŋŋambe nti tetwayawukana omulundi ogwasemberayo ddala nenfuna omulimu ogwewala nga gwa ku mazzi ate ng'essimu ye kale kaŋŋambe nti omulenzi wange byalinganga nga byakulyako buli nga tayagala kolaki kuzaala yakikugambako nti byakulyako buli teyakiŋŋamba gwe wategeera otya nti byali byakulyako wentegerera mba ndi ku mazzi mukubira essimu nga yanteeka muki mu blacklist emyezi gyonna okutandika nga ndi lubuto okuva lwe wamugamba nti oli lubuto saamugamba kuba essimu bwe twayawukana nateeka muki mu blacklist nemba nga siddamu kumuwuliza olubuto ne lugenda nga lukula kutandika mu wiiki emu paka mu myezi tewagambako nti kanzireyokko mu bbaala eri ndabe bannyonnyole nti ndi lubuto bbaala ki gye wasinkana bbaawo ewamulamuwo anti kati gye namusinkana eno yekkungu nava mu mawulire byonna ebyo mbitegedde nkubuuza ekintu kimu bwe wafuna olubuto
bakutadde mu blacklist. Tewalula banga luzimba noga akanzireyo kononye kutata wolubuto. Saakomawo kuba kwaje nali siyina sente zinkomyawo zirinnya bakiyita eryato okomawo nga siziyina. Eyo gye wagenda ku lyato ate yo wali ogenze kolayo? Nali ngenze era kola. Ng'ogenze kola era bbaala na woteeri. Nembeerayo paka emyezi meka 6 nenfuluma nenkomawo. We nakomawo natuukira wa ssenga wange Emitiiyana. Mwana gwe ng'otambudde bwento era bwe bulamu bwange era bwe butambudde. Nembeerayo olubuto paka myezi 7 paka myezi 8. Kati nkubira omusenga wange nembeerayo olubuto ne lugenda myezi 7 ng'essimu yange nga banteeka mu blacklist. Kyenva nfuna essimu ya ssenga wange ne tumukubira ne tumugamba bannange nagenda okuva ewuwo nga ndi lubuto luli myezi bwe ziti kyava ngamba kola ki nze omumanyi nze siyina ssente siyina mulimu. Kiwulira ogira okola ki ogira obeere wa ssengaawo nja kuweereza. Ogwo omwezi ne guyita nga tampeereza ssente, ogwokubiri ne guyita nga tampeereza ssente. Kati nga ndaba ate ne ssenga wange talina ssente. Akadaala kakola tekavaamu buyungi ki ssente. Baawe talina mulimu. Kakyenva ngamba ekinsiba ewa ssenga wange kyeki kuba ssenga wange yali nga siyina ssente zinkomyawo yali yaterekayo obunusu. Mukama Katonda era yajja kunkuba emiggo. Yali yaterekayo obunusu nengenda nenkola ki nembuyoola. Nengamba ono transport agenda kuntwala wa ew'omusajja. Okuba kumugwako bugwe kankole ki kamugweko bugwe. Tewabirowoozamu nti oyinza okulemererwa nedda ewa ssenga gye wabba? Era kyo nga kyo nakisuubira nti bwe binaagaana era nja kudda ewa ssenga. Naye ssenga teyakitwalanga kola ki kikulu. Kubeera navayo ne wa ssenga nga simusiibudde. Nga ye ssenga ayagala akole ki mbeereyo nzaalireyo. Ng'ate nga ndaba omusajja nze mmenya ssenga olubuto si lwa ssenga. Nanyiri lubuto mumanyi. Ye lwaki mbakola ki mba sigendayo. Nange kye nakola nga nziba busente bwa ssenga nga nninnya taxi ngendeeta paka wali nga nvaawo nga nninnya taxi paka Kungu. Nga ngendewo omulenzi saamusangayo nga nange ngamba banneeyibba nti omulenzi akyabeerawo wano nti yabeerawo nti kale nange kye nakola nga nange ngenda wa mulamu we wani wa muganda we nga nsangayo mukazi wa mulamu wange bamuyita Javiira. Nga ngendayo budde bwali bwa kiro. Omukazi wa Javiira bali bamuyita Zaina. Nga Zaina mukwano gwange ate nga njagala. Nga nanga kati nga kalwe bba wange ye Kalule Charles. Kati nga tayagala nze njije mbeere naye. Nga ati obukyovunaanyizibwa. Nga nange ntuula wa mulamu wange Javiira. Nga mulamu Javiira ng'akubira bba wange ng'amugamba tuyina wano ekirabo kyo jangu okirabe bannange kinyirira. Walionyirira. Yali asuubira muwala mulala. Mukujja. N'asanga nze nga ndi bwe nti. N'agamba ati owaye nga ekirabo kye kimulinze. Nti ekijjangu olabe ekirabo kyo kiri wano. Kinyirira. Kyava ajja yansanga nfuluma nga ngenda kola susu. Singa mutuufu singa ettaka singa lyali lirima nga limira abalamu
lyali badde limumirawo mu mulyango kuba yayagala ettaka limumire mu mulyango naye nga terisobola era twagenda ewuwe nga yomba nali badde nkuwa sente noddayo nze sikusobola nze siyina sente zigenda kuliisa konze nedda siyina gye ŋŋenda siyina gye ŋŋenda nazze namaze siyina gye ŋŋenda koye nti kale onoobeerawo tubeerawo mwezi nga gutuuka omwenda nazaala bulungi mukama anyamba nenzaala bulungi nga mbeerawo nga tubeerawo ng'ekyokulya era nga kijja naye nga si kirungi nga tubeerawo bwetu era nga tuguma ennyumba ne bagitugobamu nga tetulina ssente era twagiddukamu na buddusi ne tudda mu masayiti ne tubeera mu masayiti ki mu masayiti ennyumba ezitanaggwa nga mwe mugwanga sisizammwe nga si zaffe zezo ennyumba zibayita sayiti ezitannaba kuggwa nga tubeeramu nga nannyini nnyumba waabasangamu tabagamba muveemu kati waliwo ennyumba gye twali tubeeramu naye nga ennyumba baagirekawo emyaka n'emyaka naye nga waliwo ekikomera mu ennyumba mwe zitunudde looya mulamba bamukuuma n'abasirikale kati waliwo ne sayidi omulala naye era mugagga era nga si ye mugagga nnyo bamuyita mwami Abudu kati mwami Abudu ne tupangisaako ewuwe naye nga ne ssente nazo nga tetuziyina n'atugamba omumanyi mugende mukimu eno sayiti eri wano tewali ajja bagobamu ne tubeeramu emyaka mwana wange n'akulira omwo ne twabeereramu ddala emyaka ng'emeka kuba kati omwana wange kati ali myaka 6 tubeeramu ne tumala ne tuzivaamu kuba twazivaamu nga batugambye musime muki ti nannyinizo bwazaagala naye nga ne nannyinizo tetumulabako naye nga batukola lukujjukujju tugobamu baneeno abazisemberedde bakole ki bazitunde bazitwale kuba nannyinizo ye yakola ki ye yabula bagamba musimbumbu yagenda bweru naye bukyanga agenda bweru emyaka mingi ezo ennyumba ze zibeddemu tuzivaamu ne tuddamu ne tuddako era mu sayiti endala era ne tugibeeramu ne tuvaamu ne tuddako era mu ndala nga mukwano gwe era nga yamufunidde era nga naye era nga eringa era sayiti paka etugivuddemu ne tulyoka tufuna ate ennyumba ate endala ate kati gye tulimu naye era ng'obulamu bwaffe butambulira we butyo kati ye bbawo akola mirimu ki bba wange yeeyiya bweyiya kwa talina mulimu otegeeza ki nti yeeyiya bweyiya lwafuna olwaleero 1,000 nga tuwaako 5 nga naye agenda ne5 naye zanaalyako ku makya n'ekyemisana awo ng'akomerawo awo ng'agamba nti nze saafunye ssente enkolagana yammwe eri etya kati enkolagana yaffe kati nange bw'ogamba nti omaze omwezi wiiki nnamba toyina ssente timanya nti nange wemba nfunye kyenfumbye nange wemba nga mba nfunye ek'okulya nkalya n'abaana bange tomuwaako omusajja simuwa lwaki kuba ate kati g'omaze wiiki nnamba ogamba ogenda okola ate nga nange kenfumbye oba afu ya muceeri ate nga naawe mbunguterekera nedda aba teyakuwadde ssente aba teyazimpadde so bw'atakuwa tomuterekera watampa simuterekera era wampa we muterekera ne bw'aba tampadde ebeera y'abaana bange kuba abaana bange bakola ki baba tebajja kulema kukkuta olw'okuba muki tinterekera omusajja ataleseewo ssente nammwe muba muli eyo mutunule mu bigere byange mbadde na 2,000 nguze afu ya muceero bakawunga nenoonyezaako bidodo nendiisa abaana bange kati era nga naye muterekera
sobola mutereka ono ate bannaye mukambwe simuterekera sigimuwa kati bwakomawo ng'agisaba emmere okola oti nsooka era mugamba tewaali naffe ennyini enjala etuluma mulya kimu mulya mangu nga tannadda ne waba akomyewo era tugirya ng'ali mu buliri nga ffe tugirira ali mu ddiiro mpa abaana bange ne balya ne tuyingira ne twebaka tavaayo konaga abanaye lwaki mundyako emmere wagiguze gigule njikuwe onoogigula nga njikuwa kati bw'omummidde emmere ate biri ebyemmanga bagamba wofuna ekiwundu kijjanjabe naye oba tokijjanjabe tekikola ki tekisobola kuwona kati tompadde kyakulya nze naafuna atya amaanyi geeri naafuna atya amaanyi geeri si kwe kundeka nga nze nafunye kamunguluze nakola ate emirimu gy'abaana bange okubanoonyeza ekyokulya so kati emmere tomukombya n'ebyeri tomukombya era woolekawo emmere manya nti n'ebyeri njakola ki nja bikuwa nga kola ki ng'oleseewo emmere naye woba nga togireseewo tosuubira kufuna byaki ya mmere byawakati enoonyeza abaana ekyokulya n'omwana nga okusoma era bwe ntyo era wenkola omusajja waba afunyeeyo naye naleetayo 5 nange nennyongerezaako ne tufunira abaana ekyokulya omukwano gwa maama ogulabye ebyenviiri wabivaako ebyenviiri byonna bivaako nga ndaba ssente zenkola sisobola ate ziteeka mu nviiri mbu mu njala nti mu lugoye ate nga nina abaana b'okuliisa era mbaera nina kuliisa abaana kumusomesa ekyenviiri n'olugoye olunyirira byombiveeko mbiteeke wali emabbali kale sibula abantu tuve wano bwoba oyinayo kyoyina ng'osobola okukiwa omwana omuwala Nanteza so tukubirako ku namba zaffe ez'essimu tujja kuba tumuza mu kitundu kyaffe ekyokubiri twongere ate okubeera nga tufolowinga app bambi gwe wekka abeera asobodde si kyabuwaze naye bw'owulira nti nze nkola neetaaga okubaako ne wenteeka akasente kange tubeera n'abakyala nga Nanteza tubaleeta ku mukutu osobola okumupangisizaayo akayumba osobola okumubaako nekyomukolera kati ono essaawa eno yetaaga mulimu yetaaga kyakukola gwalina omulimu osobola okunkubira kasimu bw'oba osobola okumuraisingirayo kiki kyosobola okukola kyensobola kukola kutunda ng'egyo emidaala egyo nyaanya manda byonna bibeera ku mudaala mansobola okubikola bimalawo ssente nga mmeka omudaala gwo sigukolangako naye bagamba nti ssente ziba nnyingi kuba kabanga era nga kuba kati kansooke mbala ekifo oyinza ofuna ekifo nga 5 oba nga 10 kati byonna bw'obigatta kabanga nga akakadde oba nga 8 gwe wena asobodde gwe wekka asobodde mukwano osobola okujja ne tuwegatta wamu n'omukyalo ono oba oyina lusuku oyina matooke osobola okumuwaayo emyera n'atandikira awo n'agiteekaawo n'atunda oba oyina nnyaanya oyinza ogamba kufunidde bokisi y'ennyaanya yino genda otunda ofunemu ssente kyonna kyobeera osobodde osobola okiteekawo n'otuyirawo omubiri ate ne tusobola okuba nga tumuyamba tetugenda kuba nga tulwawo nnyo tulina abantu abalala be tugenda okukolako naye njagala okubebaza baganda bange nti mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okutwagala mwebale nnyo okusubscribinga aba Platinum Wellness Spa bebateeka mu musayi kola nga shetambula ne baganda ffe aba Roast Coffee Academy Nanteza omwami bw'anaakulaba mu katambi tayombe tajja kuyomba avuddeyo ng'omugambye navuddeyo nga mugambye oba yakkiriza oba teyakkiriza kate kati munnange sijja nze kulinda nganga zize zitawera ensi bwetyo bwetambula bakyala mu nsikize mbasibule jena ku kamera tweyanza nnyo yenze HK Media Hadija Kigozi mwiraba